minisitule ya gavumenti ez'ebitundu okubaganya ebirowoozo ku ngeri enkola ya trade order gavumenti mweyita okutereza ebitundu bwerina okukolebwa awatali kunyigiriza basuubuzi. Wabula ensisinkano eno tebaddeeyo, wabula kino tekirobedde basuubuzi bano abadde bavudde mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo okuba n'olukiiko nga lutudde ku ofiisi za FUTA wano mu Kampala. Kubanga mulimu ebyekwesemu bingi, mulimu corruption, abantu tunnabafunira we balaga n'ebintu ebirala bingi. Oluvannyuma akulira FUTA John Kabanda asabye gavumenti okuyimiriza ebikwekweto olw'obumenyi bw'amateeka bwalumiriza okwetobekamu. Wamu ne minisita wa Kampala bwe baavaayo okulambika ebyali mu kabinenti bakkiriza nti ddala kituufu wabaddewo obumenyi bw'amateeka obubadde butambulira mu nkola eno eya put trading order. Era cities nnyingi ezize nga zeddako abantu baffe ne babaleka olw'obutabamenya kubanga n'abasuubuzi bagenda mu maaso n'okwetereeza. Mu mbeera efaanana bw'etyo n'abamenya amateeka nabo tubalaba era tubataddeko eriiso ejjogi. Ne bw'oba toyagala kusubwa mulimo gwo mu ofiisi mw'oli tukusaba weesonyiwe abasuubuzi. Bw'oba nga tobeesonyiye trade order yandigenda nawe office n'ogifuluma. Kabanda era awanjagidde omukulembeze w'eggwanga nti ku mulundi guno bw'anaaba alonda baminisita banaakola nabo alonda abo abanaakolagana bulungi n'abasuubuzi. Ng'abantu b'olonda ma office batulabanga mbwa bakolera mu kamera. So owekitiibwa president ng'afukamidde wano kankozesa omukisa guno okusaba bw'oba olonda ku mulundi guno President Museveni bw'oba olonda tulondera abantu abagenda okuwa abasuubuzi ne bannayuganda bonna ekitiibwa consideringa abantu baffe naddala consideringa abasuubuzi ffennyini basobola okuweereza abasuubuzi bannaabwe. N'abakulembeze abalala boogedde ku ngeri trade order gye bakosezaamu mu bitundu gye bava ne basaba wabeewo ekikolebwa okutaakiriza embeera. Tuyina akatale Bulakati kanatole kafa akebulakati akamajje kayina abasuubuzi emidaala 35 ate erukaya bakoleramu. Tuyina abasuubuzi b'ebintu ebyo bali mu ggoba abantu 500 kati 500 balu 10 lugenda kulaga wanga atakatale kayina emidaala 35. Tugamba nti abantu bano abatannagobwa musoke muyimirize. Wajja okutola abasuubuzi ajja n'emmundu nga 30 ezira kyoyogera ezira kyomuwabula nga ife abakulembeze b'abasuubuzi tugezaako okwogera naye tayikiriza. Enforcement officer n'omuntu asobola okuyingira mu poloti y'omuntu yamenawo ekintu yakola nti kino kikole kiveewo. Kwegamba trade order yabanga eri kuyingirira ni poloti d'abantu. Kakeereri ffe ng'abafuta e Masaka ne tugenda ne tulambula obutale obwo akanyendo konna kajjudde abantu bakoyana mu kkubo. Masaka kajjudde abantu bakoyana mu kkubo. Ekirimya nga batuma abalina akatale ekirimya tebalina akatale bazizawo engeri y'akantu abasuubuzi bakolera. Kati we twagendayo nga bakubidde pulezidenti nti bagenda basenda ne tubagamba mugumiikirizeemu temubasenda tuba tuli awo ssaawa nnyo ogw'ekiro nga bakuba ekirimya nga babasenda. Kala nibahayahaza abatembeya buli wakakwata omutembeya weena ne bamusasuza fayini y'emitwalo 10. So nabwekyo ekintu ekyo nkijumirira muno kandi nkwongera kujumira town clerk wa Hoima City akakwata yatuyaho sente nti oluguudo lwa Kiryatete tujja kuyikaraho busagenda kutubinga tusasule esente za land free tuwasasula ngini ye receipt. Mary Namirimu ne Kimuli Abdallah bebakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindiri. Katuddeyo wali mu kkooti ya Mwanga Tome